Yanjule nti nze Ssaalongo Ssaava Kyobe Muhammad. Bw'oggyeko okuba nti tuli wano, tuli basiimu era y'ensonga lwaki tuli wano. Twebaza ebigambo by'otusibiridde kubanga bye tunoonya. Okusingira ddala nga sinneebaza by'oli, neebaza ssentebe wange. Ekyamazima bajjajjaabe ne Katonda balina engeri gye baamulaba n'atandika okubaako ky'alengera. Abantu abakyadde wano ewuwawuta tuyinza okulabika mu ndabika eno nga tuli oluusi oba amatono mu nkula, naye oba oli awo okuli bamalirivu ku kye tuliko. Omukulu ono engeri gy'alengeramu ensonga by'otunnyonnyola twabirengera. Era bwe twali tutandika twasuubira n'enkokola. Abo be baani? Ava mwani? Ayagala ki? Anaakikomyawa? Gye batandise banaabisobola? Bamalira wano ebiseera gundi nga yali agezaako njakomawa? Ebyo byonna byonna twabisuubira. Naye olw'okuba nti agezaako okunoonya baani abasobola oga nti tuyimiridde tugende mu bunafu bwe tubaamu, tugamba nti ne bwe tuba tulina emu etuuka ku mmeka ku 100 kyobadde oyogerako. N'olwekyo nti ffe b'olaba wano tutera okwewaayo mu mbeera yonna. Era ky'oba olaba nti olwaleero twasazeewo tukyalire Lubuga waffe nga twagala omusiima engeri gy'atukwatizaako, naye nga tuli bamalirivu kubanga twalaba obunafu. Waliwo bw'otuuka ne bagamba ate kati eno nsobole, tajja bakkiriza, oba mugenzeko mu lubiri nti oyo n'alinnya waayo ebyo tabyagala, mwatandise ddi mukole byonna byonna nga tubisuubira. Naye olw'okuba nti tuyina ekirowoozo eky'okugenda wonna, olwaleero ssentebe wange walaba obwanafu ye tunoonya. Ani alengedde omulala? Omuntu oyo ali atya? Era bwe tuviira wano, taata tukulengedde. Gye buvuddeko twali mu ttabamiruka, twasoomooza bakadde baffe ab'emituba. Kino kye tukola mwandibadde mwakitandika dda. Naye olw'okuba mmwe mutuzaala ate nga munafuye, ffe tubasonyiye, tukyalina embavu, tukyalina amaanyi gakyali amanda mapya ga everede. Ekikulu ffe kutuwa guidance nti tukwata wano. Olwawo n'aba n'atukwasa ewakyamu tubasuubira kuba mwebali nga mukwata awo ng'amanyi temulaga. Naye olw'okuba nti tuli bamalirivu era ne bwe tunaagwa ebigo tujja sigala tutambula. Ensonga lwaki twongera obbawo ekifaananyi kino, nze kinkwasizza essanyu toyogedde ne ku Ssaava munnange nti ali eyo yali agezezzaako ku lw'amawulire. Ssebo nze emirimu amawulire nga baddemu okuva mu New Vision ewa William Pike nenzirako ne ku BBS olwaleero gyengezaako okutetenkanya nga tunoonya abalabi wamu n'abavujjirizi b'ekitongole ekyo eky'Obwakabaka. Ate sikomooko ndi musajja musirikale nga nsomesa poliisi n'omuntu wa bulijjo, ngezaako okuteekawo olutindo wakati waffe n'abantu bali abantu mwe mututwalayo, tuli baana bammwe, tetuli babi nga tuli eri, kubanga olwaleero twakitegeera nti emirimu tewali. Kyokka ate twagala okunoonya muogo. Ate oluusi ofunyeyo mwana munno ayagala naye afune kaakola ki kaalya baamukuwa, n'ogenda eri naye oggyeyo amagezi gaayo osobole okugagatta mu mmwe musobole okutambula. Olwaleero nti tuba bagumu nga bw'okoonye buli omu kyali. Olwaleero tosobola kusanga buzibu kuba amateeka nga manyi, sijja kugamba nti ki. Era bwe nalaba nga waliwo we bakufutyanka
Ssaava oliwa waliwo wano ebanyigiriza nti ani akunyigiriza nti gundi kanda bamutwala oba oli awo ekyo tukiwonye naye nga eno nga ffe nga bwotulaba tiimu eno etambula twongeramu bwongezi kulaba nti tutuukiriza ekyo ekigendererwa ekirooto kya munnaffe ono kye yatuguza era takoowa kyemwagalako agenda anoonya ani alina ekirowoozo ekikola ki ekyo ekirooto kye tutambula nakyo era wegambira wano taata tusiimye era tuli bagumu nti ebigambo bitugudde mu matu ngera bwe baba babuulirira owaabwe nga naawe omunaku okutwa okunkumula fe ndowooza oli mu kutukolera sibbi ngumpimpi era tumanyi tujja kutuuka wetuuse niyo bannange ngeri gye twakedde wanjala alabika ayingiddewo ekyangezezza bugeza n'olwekyo kirabika olusozi tuli lwaffe olwawana ekyaddondo olwannaalya kirabika kekadde munzikirize nkomaawo ku lw'ekibiina kino